Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Bane wasosoke tumukumire mu ngalo n'akalundu ebyamuliro. Senga nina kusaba ekintu kimu. Olwana obulenzi olwo ngabo wasosoke tunulire ku bali. Soko batu. Olaba mutya banna. Ekyamazima basobole banyabo. Omwava abanaluba naye waswalika ettama. Awo wekoze abakutunza. Wekoze. Mweka maskini. Akalina tata naye baba muje kumpeu. Wenonse tata. Madai mwengalo. Engalo. Banyabo musibe mtano banyabo mukulika amakubo Bulange kitofu ddala twasanze obudde Bulange mukadde waffe twabadde tugenze ku Tafaali nga bwe kiba buli nnaku za mwezi 17 taata twabadde tuvaayo ate omugwanika n'atugamba nti waliyo ekiwandiiko kyo bwe twabagambye tujja wano era yakitukwasizza taata twazze nakyo ekiwandiiko kya taata kireete kwasa taata Mkwasi aliwo gye twali oli n'agamba kwasa taata amuzaalira ddala n'ogamba bamala gwogera kale taata mulungi twebaza Katonda nti ate nennyinimu yasiimye ku mukolo guno gwali bene tumuleese kwasa taata taata nsaba bw'okwata olage ku ebifaananyi bino bajja bibabuuza mu lutambi taata wanika waggulu bwoti n'obutebe mubulete kuba oyo mutanda yekatula wansi olage omwetisa aliwa nenaabagereka kwali ku mukolo kuno gwali Westman kwasa Westman kwasa waswa akwase taata aliwo ampa obutebe yebale nnyo muyite mu byangu ng'omugumbano be bw'omwavu akola atya aba talina kyasiba omwana omulenzi ono bwe yazaalibwa erinnya lye yasooka okufuna lya Kalenzi bwe babuuza Nakabutuzi nti azadde mwana ki nti Kalenzi ate bwe yakula nga bwali musajja mu Katoliki musajja mu Kristo yatwalibwa mu maaso g'Omukama n'afuna erinnya erya Cosmas ate
eka taata alina erinnya lya Waswa omwana omulenzi ono mulongo era nga bwali muzukulu wa Kyeyune n'afuna eryakazibwe wabuza okutuuka wano eryakalezi ne limuvaako kati we twogerera ye Waswa Cosmas Kazibwe. Amannya gange nze Mbejja Batenga Josephine. Owulira okyokubeera nga olunaku lwaleero gwofuusa ensonga omanyi nti abantu bonna batudde mu kidala bazze kubanga gwe mpulira bulungi nnyo era nkyewuunya nnyo kuba mbadde sikisuubira. osuubira bagenyi bameka era bitiki by'osuubira mu bagenyi b'okuba nga bajja obasembeze? Nsuubira abagenyi 15. mulimu abakikubanze nina abantu bendabye waneeno abamu abambadde engoye eza bbulu obusuubira ate nina n'omwami gwenda yayambadde ziringa kanzu naye ng'abeerayo mu kkanisa. osuubira bagenyi ba kika ki ku mukolo gwo? Ku mukolo gwange guno nsuubirako bataata, bamaama, ab'emikwano, basisters, bafathers, omwami wange. Mulundi ogusooka ngenda fulumira mu gomesi ng'erimu black gold kitambaala lwedi kuliko amayinja kati ngenda fulumira ku luyimba lwe bayita Favor era ng'olugoye lwensuubira okutwalira mu kabbo ka muwala olwengi.
basicho mukazi ati basisa kazuka Sasa kula abasebe nange nyamasanyusa okusanga ssebo Sebo omumbejja tweyanziza ssebo kitappe tweyanziza ye kitange naye nze kyemanyi iye eddoboozi yange eryosidonyenyo kuba sebana kisonya ali kwamazisa mafu